When we are done, I'm going to dismiss you and pray. With fewer our Lord, even get this questions, and we can rest. We always make sure we share the word of our Lord. So don't think you can stand together. We are going to pray after this. We are going to worship. After all this, and God will work in Jesus' name. Let's
kumwemera n'enteekateeka eno nate tumuwerekereko asobole okugula ebigambo byeva mumu nga tewali kutya nokuleko omugabibala mukisensomugeyo omuntu okwomugamba n'alabo najja wano oba tabako kimugiriza ayinza okuwa ekiko tusaba tulabe owasebuganda n'omukwano tetunakuwala nnyo netujukira ebyaliwo engalo ngebyokuzege oba olina omwana alisetekeko wansi osolomugamba
nebaza Katonda kubanga ffenna tuli balaba. Nebaza Katonda ebirungi byonna, ate era ekyo sijja kukowa kyebaza kubanza ebibujulizi bukyo. Nasaba Katonda olunaku lumu n'addamu essaala yange. Nali nkooye kuviira ddala wansi nga nkooye abasumba abajja mu kifo kino ne batunyaga bukazi ne batuuka. Nali nkooye lunaku lumu nali waliwo omusumba yajja n'aweereza saaviisi n'agireka mu makkati n'aweesaayo mu makkati olwamala okufuna ekikolebwayo n'atafayo. Ekintu ekyo kyannuma nnyo ne ngamba Mukama njagala olunaku lumu lukye nga kyakyero omuntu agisumba nga mwana nzaala ku kyakyo. Tulina ebintu bisatu byensaba tukwatagane wamu. Ekisooka nembaza edisitini sisitimu yayo okuviira ddala ku mukozi asooka akasimbayo. Nebaza Katonda mukozi omulimu ogw'ettendo okutwala ekifo kino mu maaso. Nebaza Katonda mu mbeera yonna mwenna temuli balokole naye musigadde nga muyimiridde n'abalokole mu byabalokole. Kikyandibadde kyanguyaza amaanyi okusirika sikyogirako n'osanga Mr. Faruku ng'ali mu kuweereza ku TV ne Aisha nga baweereza ku TV naye nga bajaganyira mu kanisa y'abalokole. Kiyita kyangu mbateesa omutima ogwo gwe mulina. Kino kyebasaba olwaleero mwenna abakola ku TV nga sinnatuuka kuba wansi. Bwe twali tutandika wano TV twagigulira waggulu ennyawo, miitingi yali awo, twali tulina kituli balaba. Naye TV eyo erina omulimu n'omulimu balima mutuyambeko nze ne pasita Jengo ne Kakiika n'abo n'abasigati ku luno tugenda kuzimbira wamu. Tugenda kuzimbira wamu tutya mulina ebibuuzo bye mulina okuyisaawo mu bigambo mu ttiimu eyammwe tumanye kyaawo omwezi guno naffe twakoze bwe tutyo okusinziira ne bakiraaya nti amabaati ataano gabaganisibwa angozi tugenda okuteeka naffe twafunyeko bbiri nga ziba waggulu. Saagala kutegeerera wansonga Dawudi we yakoma Solomoni watandikidde. Nsaba kyanaabanga kuwadde tujja kyandiza banga omulimu gwetuddako simutono tugenda kujjako olufeere yonna era ekyatumukya nga balaba lufeere wansi nemutugamba nti twagudde eddala kubanga tugenza okizuula nga lufeere yokka eyinza otuzuulira ekizimbe olw'ensonga zetujja kubagamba mu maaso. Kati enteekateeka erimu yonna tuyinza okusooka obbiriza naye tugenda waggulu awo. Manyi Katonda yatukozesa okuva wansi nawe agenda tukozesa awo. Nebaza abayimbi nga mubaddeko mu kifo kino abamu muli baana nzaala yakuno abalala mujaguzi. Mbawulire eyo olusi nga mpulira TV nga muga nti TV eno ebawadde omukisa mukoleddeko ne mukola naye bawadde ki omukisa. Omuntu eyakola ekintu ekyo yava bubi ku maaso tumulaba naye nga waali era n'obutudde akimanyi olwa. Mbasaba tukwasizeeko bannabyabufuzi abajjawo baagala nnyo abasinga muli baana bamanyi naye kino kyebasaba mukiyambeko bwe tuba tusasizeewo okukola mutera okukolerwa kubanga ekifo kino kira kye kibatwala. Olwo tugendako awaka abasinga muli baana bamanyi muli bakono ate kwe tulondera tugendako naye ekifo kino saagala mukifunemu obufunyi nga mudduka mukiteekewo kibeerewo mubeeko kyebitakwalire muteekawo bakatalakuzi
mwina bannamu musobola kati no nga muli kuno banagavuza abali kuno musobola kukubyasa era musobola kati nedda ati tukole olunaku lumu nga peni zitambula bawana abantu abawana abasinga abali banaku kyaki kawala abasinga balondera era balonzi bamu zooni zonna okuviira ddala ebasuka zooni zino zimutambuliramu ng'abesiiri wano mubaka abasinga bamu which means nti obutuka buli wano ye namwe mwe mugenda kusaba mumanye ekintu kinaka tukikwatire wamu fenna tugenda kuzimba tuzimbire wamu muleme kujja tubbako omukisa mu kutwala mutulekera kyebasaba batukakuzi bonna nkikubiriza naddala Mr. Palo abaana bakugenda kubakyaza ye namwe muteekewo enjiri kituli mu kuzimba ennyumba ya Mukama yasigala kiwedde olw'essaani mujje tusabe nammwe abantu abalaba bagenda okwano ne babeera wano mubeere eyo mutambula emmotoka zammwe nga tewali bantu naye ate abantu balinako Mr. Kanene kumanyi etunamulanyi okubatabaawo fe tugenda okulonda abalonzi abantu bano okulaba mulina omulongo baako kyokola bwe tebakwagala bawa okola kikola ekibatwala mu maaso ebisiga tubatula tutambulira kubeera kubanabatuza abayeni obulimu bwagala kunze n'ekyeru akati nti tulina okukola tetemutuwa baasa ote tuzimbirawo n'ennyumba yaka ebisiga Tenga musajja wawa